Haji tukwaniriza na tunakulwalira. Ne aziza muganda wange Kungu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. You must have had a very busy day. A tough one. Congratulations. Thank you. Nasembedde okuba naawe. Nakulwajjo. No nenkugamba kindi. No ngamba nkuchaza tunashali awo olwokubiri. What did you say? Bwetuna demo kuba fenna olwokusatu akawungeezi. Onabo kakasidwa kwewandisa banedda. Nekugamba nja kuba nkakasidwa kwewandisa. It has finally happened. Nebaza Katonda ti amazima gavuddeyo ne geeyoleka. Mukulu Kungufu okuva lwe twatandika ekibiina kino tuyiganyiziddwa. Oso ojjukira ekibiina kyennyini tekiriyo tetukimanyi tuyisiddwa bubi nnyo. Olwota lw'ekibiina lwetwalumanya tuna certificate lwatukostinga nno. Well, we shall get there. Yo, abatuuliriza mbalamusiza. Omanyi ennyanja bwetaba omanyi ennyumba bwekwata omuliro omulombolombo tebukola. So munsonyiwe Kungu abadde antutte mu speed enene nnyo. Well, ate abakulu b'endaba oli omukulu ono simumanyi yani. Kati nga bw'omanyi nti ndi president alindiridde kati byakyuseemu. Of course nyinako security detail abasirikale. Mukulu ali wano ye press secretary wange omwogezi wa campaign. Sorry, press secretary press secretary mulala naye ono mwogezi wa campaign omwogezi spokesperson wa campaign. Tujja kuba tumufuna leta. Jakusobola tusanga anali ku basirikale benda mu studio ono munyoga tugenti embera kati ekyuse ebibaddewo kati live tuso ndozo kutusiza dalanga tuvudde mu kalulu. I need to capture some aliko radio phone ndoza jonna joli sobola okutegera kino kyanjawulo kye tuliko. Honorable Nyago gobadde ng'olaba wano si yoli kati ono twogera na presidential candidate yes. Era ndowooza olaba abantu bali mu studios so musi babiri si basatu si batono. It's quite a number of them. So bano bonna baaki. What are they for? No. Of course kwerinda because a presidential candidate aba afuse asset ya state. In any saboteur he can do and anything. You're comfortable moving with them? Me, I'm okay, but I'm not a law-abiding citizen. Why should I not be comfortable? These are Ugandans. This is our force, Uganda police. Am I a criminal? Actually, mbagala na nyo. 16 of them. Yes, but bagenda kuwa 10 and you're going to be moving with them. Bamala naye batono. Bandi badde na asatu. President atambula na battalion number. Onagera ku 16 batono. Yes, but how about the cars? Bakugu ekimala. Ekyo tuli basanyufu ku security eyo. Nze Kungu nayingirirwa akabe bijambia nali nawe program. So omuntu atamanyi buzibu wa crime yavumirira security. These are our brothers. Tudde nabo ne tuborienting tubabuulira bakimanyi emirembe jobadde najjo tambula free okolotia bati omununuzi omuntu ayagala okununula egwange byemirembe byosoka okuta. Of course bazibu bangoberera buli wamu, but that is okay. It's okay with me because ne state nayo gisalisire candidate omukuba candidate singa afunye ekizibu. You get the point. So just security we shall get there. So you have some at your home now? Yes. You have some that you're moving with? Some at my office. Oh. Nera akemeteredde mmemete weerimba nti munyaga ngenda mutuusaako obuzibu. Ekyo tekyasoboka. Ng'otuuse mangu bakuwadde n'enegulawo ekkubo. Kungu ebireki lwaki onsimasima ogende wala. I'm a presidential candidate. President alindiridde addako. Actually gwe kyotannamanya njogedde naawe about 5 minutes back no kyali ku office zigezo kwere after 5 minutes ngoli what anti gwe kyotannamanya nti munyago gobadde naye si yono ate tayidde kuba yomu bana kalube kanagwa njo ndaba naba amayinjo nafuma wa mayinjo exactly katubadde majo captain exactly inere commandant ate president akumibwani. This man has a problem. I'm supposed to even to have a brigadier here. You see, Kungu nja kuva mu kalulu nga sinze reveri jolimu. Katwe nalayire kololo, huh? Nja kuba ne bodyguard nga jeno. Bodyguard nga jeno. ADC nga jeno. Kati ngabi nyuma.
You see problem yeyo je mwirina nti mwe ba civilian olutalo mululaba mu binyuma byokka nebiri mulimu n'ebikambwe geza nze ndi wane sawa zino naawe nene bwenva wano nyine program endala ku NBS ate mwenzira sawa satu agojja kuba webase yinzo kwe bakanze ku 8 ate nga n'ekiro sebase and you're going to be like this until akalunga kawedde ate mbeere bwenti nga formulating a government kuba nakalube kagwango kawangule nakaliko ebigenderako bingi regional stability bingi by'okukola alliances biki si byangu nga bolowooza okunoonya akalulu kirala okawangula kirala okulangirira kirala okulayira kirala okusigaza obuyinza kirala byonna birala so tewali kinyuma nnyo kiri awo but at least you're enjoying their company aren't you? No, I'm enjoying their services zo nzeetaaga saagala kweyisaako me I need them. Well, ampuliriza consequences business je tutandikire ddala ku kiddako now that Honorable Munyago president wa Common Man's Party asunsuddwa era akakasidde okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'Uganda but president kataba presidential candidate president agenda okuvuganya mu kalulu k'omwaka ogujja. Honorable njagala tutandikire ku kusunsula I know it has not been very easy, not at all, but ochikozo otya out of the so many people ababadde begwanjira bokusunsulwa and they have failed ku last moment they did nominate you then was that the act of God katonda yanyambye kubanga nange natuse nenzigwamu amaanyi naye olwa electoral commission enkusooka bwe yadde ekutte ebintu nebimalira mu ddala amaanyi kubanga nze nasooka NRM okuteekayo emikono mu kulukungu nga mwenda NRM ne after almost a week nga bo balina ate emikono mingi okusinga ejange atuwuliriza bwe kyandibadde kya first come first serve nandisoose NRM okufuna report oba erini my favor oba nga terini my favor naye report yandifulumye wewenkanya naye nfuna obudde obunoonya emikono emirala bukyali ekyo tekyakolebwa Friday wedde ekiro olwo baŋŋamba nti sebe emikono gyo tegiwera twetaaga district 76 imagine nga nominations zikoma nominations zitandika Tuesday Friday baga twetaaga district 76 naye nze olw'okuba ndudde mu opposition nze NRM manyi bwekola ebintu byayo natya neŋŋamba waayi electoral commission eno NRM oyinza giyingiramu netugamba nti bano mbakubire ku mikono neŋŋamba baana mu field temuvaayo neera ku olwo Friday nalagira ba regional coordinators bonna balinye basi n'emikono endala emirala bajje nazo ngendo keera ku Sunday nga nyina 96 districts instead of 76 netuziwaayo kusimu balinye basi originals owaayo sebo tewali bya simu netuziwaayo 96 ne bawandako 5 wasigala 91 eggulo ne baddamu ne banga katu verify nze najo owonyezaamu 24 kati obanji wa district 56 awonyezaamu 22 obanji bwa 5 owonyezaamu 22 obanji bwa 56 kano munana tiimu yange neggwamu amaanyi nembaga no abaana basigala bakya submitting district nti ekituufu ku office tuzirina ndi mulina mmeka ntuyina 6 naye nnya zino ziyinza obutayita tebasayininga abantu tebateeko n'amasimu namba tuyina 5 zenyina teka bagala 5 awana let us not submit nemwa let us submit tuziteekeyo nero nkira ku isinga bangamba nedda linda mu tujja kuddamu tusalo enkubye emeza abayisi nanga naye mutwetikidde bwereere bambi omusajja omusijja mwogera naye omanyi tugenda olayo ba verifying bali mu ku verifying ne tugenda olayo bakola ki aba verifying namba kuba guno gulira mufugu nga mutuufu olaba process ebadde nkalubu ate ensobi isi gye yakola verifying eyinza okuba mpya naye tebabakola ensobi obutakkiriza ba candidates kubeera n'aba agents baabwe nga bakola candidate n'alaba agent wa candidate n'alaba naye bwe nkirabye enzita gye badde batta emikono ngamba wa nja kuwa pressure kambi esonyiwe nama naye ate kati eringa eyise ate kati eno gamba tugitta ziringa ziyise padde nakamalisa wabiri omusajja nangamba ayi emikono gyo giyise ekomawo naye ate ekizibu asayininga certificate taliiwo
oluwinda bya General Secretary Bijirwanga akutte basa kila chairman wakachikuka ebikulonda ino signing a certificate atali nominating abantu eri kabadde kavuyo kanene nerarare yafe gye tubadde tutegese okubeera mu Katanga nefiiraawo buli kimu ne kigwotana netwebaza Katonda nti we being a new party fe tuli grateful ntusobodde okulaga ensi ntusobola okunoonya emikono eggwanga lyonna ne tusimba presidential candidate eyo nayo milestone nene milestone yeddako eyokulaga abantu nti kituufu Common Man's Party esobola okukunga obwagizi obungi mu Uganda ekyo bagenda kukiraba rare yaffe badde yaleero tujongeddeyo ku Monday tugenda kuwandikira police encha tukisabe abalala bonna bakubye rallies fenaffe batuleke ku Monday tukube rally ya manifesto launching y'abantu batono bantu mutwalo gumugoka wa twagala mu Katanga ewandege ya mu Katanga kujja ku police wene ekigaana ekifu kasawe ko mu Katanga bwene ekigaana tujja ku ne bayina okutukkiriza naffe tukube rally kubanga abalala bakubye tukibani feyo gamba nti mwatemwe kubanga sife sife tu nominating za kawungezi no twandeta zono ku nominating yesterday nete kisobose so tuina rally ku Monday ya manifesto launching n'abantu okwogerako eri abwagizi baffe okubanyumiza olutabaalo naye twebaza abwagizi baffe bonna eggwanga lyonna abatuyiridde ennyanja y'emikono abantu b'omu Kampala abantu mu Mwakiso Kimbejja w'embeera abantu b'e Makindye abantu b'Ekitagwenda abantu bayiye emikono kungu well atuwuliriza njagala nkuzanyira eddoboozi lino erya Honorable Munyagwa ayogera ku kakiiko ebyokulonda immediately nga yakamala okusunsulwa bwati bwawe that I used 2 minutes in Uganda so that we can make the common man understand what we have tried to deliberate to the country today. Basebo ne banyabo abali eyo bana Uganda naddala omuntu wa bulijjo gwe tuyita the common man luno lunaku lwa ssanyu ndi musanyufu nnyo okutuuka wano olubadde lugendo luwanvu ekibiina kyaffe olw'okuba kibiina ky'amaanyi nnyo okujja kwakyo kwatiisa buli omu okuva lwe twalayira olusiniya lwafuuka olusaniya naye naffe tetulina bigambo bya kwetonda okubanga tulina ekibiina ekiwagirwa buli omu luno olutalo lw'okununula omuntu wa bulijjo tulubaddemu emyaka 25 njagala okwebaza akakiiko k'ebyokulonda okubeera professional kantadde ku bunkeeke bungi mbadde kakiiko k'ebyokulonda ng'obunkeeke bungi ennaku 3 nga buli gwe neekubako omugambo wayo ebintu nga biruddewo nti Munyagwa kakkana tuli mu handling okukola mulimo gwaffe neera mbeebaza bassebo omulimu gukoze neyanziza. Yes, tukomyewo ku Radio 4, Radio 7, Radio 8. Honorable Munyagwa, this has been your dream always. Yes, sir. Nominations are done. What next? Kakati nze nsabirira tufune fairness. Tugezezaako okutegeeza police na buli omu. Fete tukanya na President Museveni ne government ye NRM. Ekyo njala kibeere ku record. Naye ffe tulowooza nti tusobola okwa outcompinga President Museveni ne NRM nga tuba out reasonings. Ffe twagala kukozesa mumwa na bwongo. You get the point? Chovola n'ennyambala yaffe eri ba leaders baffe ya saati njeru tayi ne kooti. Omuntu ayambadde saati njeru tayagala byakwesika bitogi. Yes, tulowooza nti NRM mu violence erina PhD. Era nti twagala gikwata. Nekyo kubira eggwanga lino ffenna tulyagala. President Museveni afuze emyaka 4. Twagala tumufulumye nga tagenze na ggwanga. Ffenna tuli enjoying. Naffe tuli enjoying. Tetwagala ffe ate kutuukira mu bizibu. Tumutuuse amakuwa buli kimu kyayononeka dda amalwaliro baagokya ebisibe twagala okutuukiramu. So tuzze tutegeeza police. Ffe terowooza nti tuzze kusika mugwiwa nayo naye abatongole ebyokwerinda ebyo si issue. Ffe tetulina mu liigi yammwe tetwagala na kumanya mmwe mukole byammwe. Ffe liigi gye tulimu omugwa gwe tulimu tugusika na NRM. The party eri mu buyinza. So twagala obategeeza nti police mu treating in a fairness. Kati ku Monday tugenda okusooka okipimira. Yes. Kubanga ensi yonna ekirayi ffe tetukubyera ali. Monday twagala tusooke tukipime. Tugenda kukola campaign kungu ejja kwewunyisa buli omu. Ekyokubiri tulina muntu opposition nga tuze kuvuganya naye. Ekyo temwerimba badaffe.
Mwate mwina kye mulina mwenna. Mulinga ffe tufaanagana. Mwabali ku opposition. Ffe bali ku opposition tulinga basibe. Mwesinga mwesinzira nka mulimu Katikkiro, mulimu RPcho, mama sirikala wine RPcho, batuzibako nono. Nga Katikkiro tasula kumpi na washroom. Yaba nakafaliso. Katikkiro abana amanyi mukomera ku kutwaline mutasona abimanyi. Naye cause twali kuchira road Katikkiro abana amanyi neruzira Maximum Bay Katikkiro abana amanyi tasula walika wondi wotuka yaso kuita ne bakuleta RP akuleta mu maso ga Katikkiro nga bamu akafaliso olusaina nakaledi akatono obujuwa buletera mu kadomola nga bakasalako omumwa abamusajja wamanyi nawe otegeera nti Katikkiro musibe munno esawa yoku ya foreign baina boga foreign okubabala okubiri otegera nti Katikkiro mufaanagana ngesawa yokuyingira sawa yokuyingira etuse tasigala bweru so bano byenno nti bibiina binene manya bino byani sijja kumenya manya ebyo opposition byonna fena tufaanagana fe tuli mu kulwanyisa NRM ate si kugirwanyisa tuvuganya NRM mujivuganya fe tetujja kuvuma muntu. You think you can defeat them? My goodness, Lavon. Honorable Munyagwa, you see why I'm asking that question. Obadde nfanfu wa Dr. Kizza Besigye bbanga lyonna. Bwe twatuyingira akalu k'omwaka ogwa 2020 sikyaddamu kwesimba mu kalulu akateekateekeddwa government mu M7 gyakulembera because tekasobola kutuwa victory bwe tuba nga tuwangudde. Gwe amanyo gajjawa. Kungu history has a notorious habit of repeating itself. Gende Kenya. Raila Odinga agezezza kunyo kutwala obuyinza olumu yayine Ruto yayine Raila Odinga nganze bena Besigye. Ruto ne kimulema. I mean Raila ne kimulema. Ruto namala nakiyola. Gende Congo. Tshisekedi tata we yagezaako emirundi emeka the late. Mutabani we yajja na kuziika bakasajja kunaga mutabani gezaako gusembayo nakitwala. Kungu muvembe kwate. Entalo zonna we human beings to take out this agitation. Katonda ya zibaliriza. Katonda ya wangu entalo. Ne President Museveni takulimba mbu yalumba kabamba nga bali 24 nga baine mundu 27 mbu yali amanye binaddako. Because Museveni was present kwa olunaku. Yali amanye binaddako kakasa. Then yetamanyi. Katonda yalwana entalo yaziwangula mu abaana Adamu muteka utesi lack eva wa Katonda muteka utesi design. You know lack is a precipitate of design. So ebyo tutwagala toli muwanvu kimala kumala kinabawoncha. So kakasa akakiiko akakulembera Simon byabakama kasobola okulangirira gwe Honorable Munyagwa nti owangudde nti ne mwami Museveni amulonda omukubya ekigosinga bannayuganda baba Kungwe gulwade tomanyi nyinza okunominating. Yes, I didn't know. Nera nakulabye ngo skeptical nga ne face ye kiraga nenga twagala kumala mu manyi. Yes, I didn't know. Wade twagala kumaze kumala mu manyi nkusaba bino birinde kojja biraba. Leka nkubulye an act of God can always come in. Let me tell you. Kateri mwavu kimu mu byofuzo olunaku lumu lubanga myaka 10. The entire world yetunulidde wane kigenda mu maaso. Feka tusoke tunoonya akalulu. Ate tugenda kanoonya ku mugenda kiza ntabasajja banoonyeza akalulu. Wesize eki. Byenesize binje musijja bikugamba n'ekyo ekisinga the common man. Well, you're still a new party. You're still a new political party. I'm wondering mulina abantu bagenda okubakuumira akalulu polling stations on across the country mulina given that you're still a new political party. Tunoonyeza emikono mu district zonna. Choka tetuyina jibadde je noonya joka. Tubadde tukasuka mpapula mu bbanga ne zigenda mu mbuyaga ne zikomawo. Kungu nawe ebisagala olulimi olwokozesa. You see oboto otutyobodde. Let me ask. When Ruto and Uhuru bwebasonga okuwangula akalulu bakatwalira mu kibiina ki? Kenya wano. Ekibiina kya Ruto kya Uhuru ekyatatawe kyali KANU. Uhuru bwe bajja ne Ruto nga bakoze ka alliance okwesimba tebajira na mu KANU. Bajira mu TNA Tuesday 9th April. Forming a which emu ne banominating ne kitwala obuyinza. Ruto kyatwalidde mu obuyinza kyade kibiina ki? Yajiddeko mu kibiina kya ne Uhuru yakivuddemu. Najja n'ekirala Kenya kwanza omukago ogwo. Nakatwala. Kungu, let me tell you this okitegeere bulungi. Mu byobufuzi
ekinaabala tekyetaaga kufukirira mazzi, tekyetaaga na bbanga ddene. Waliwo ebibiina nga bikadde nga bigundiivu naye nga byatuuka bya stretching ne biggwayo nga takyayinza kusukkaawo. But Honorable Munyago, obadde oli ku record ebbanga lyonna ngoga nti mu Uganda democracy ya mane ya ne nye. But here you are. You have been nominated to stand against Mr. Museveni. Gwogamba nti suffocate the democracy ya mugwanga. Kakati ye problem je mulina. Kungu tanjagala. Njagala okulaga abantu nti program ya kungu yo teri mu fairness. Nkola nti anjizira obanjiyingiramu. You come and take part. I take part. Nera nange mu bugezo bw'ekitalo I lobby international na wanti bana musajja gwe nesimbyeko no tanjagala. Musajja takiriza mu demokrasia. Kungu muleke kutunyoma. So omulimba oli mu kumuwerekera mpaka ku mulyango. President Museveni akechana nate yaketabamu. Yaketabamu. Singa mu let me ask. Singa mu kinana bakubuza nti ku Museveni ne Semogeri ani gosubira agenda kukwata obuyinza amangu andigambyani. Museveni yalizenga mu kya 8. Waita emyaka 5 ni yali president. General Museveni. General Museveni yali president ga Semogeri mukozi we. Kungo yombireke. Nena gwencha ku surprisinga nnyo. Juzi wadde jo agubadde okuba ekifuba. Nena wana minute ngana. Kati ne wano oli mukuba kifuba ntawanya. Nja kudda wano ngani nkuyita kulayira. Kadi hiyo jangwe kololo tula mutenti na omukulu. You see that's your problem. Butakiriza. Baja kuleta kololo bagaba oli mukwano gwa mukulu tula wali buli jogo wali tula. Ngolinga alaba film ati. Katero wekanze wa mayinja asatu. Mayinja asatu yakuma. Ate bono sanga brigadier general nga yedis. This man. This man has a problem. He's a coward. He's a coward. Kungu olinze kulayira Honorable Munyago. Kungu mbabuli amuleke kutunyoma. Ekibiina kino kyagwawo bugwi. Temwali temukiwulira ne tujabuze ntulayira olusaniya. Amogere ebigambo tekiriyo Sako village Sako bikifene enseka. Nenga kungu tujja kulaba oje ekiri wate kikola ki? Tekiriyo. Isi yenyini amalizeka bana eje ekiri ne tekinaterera. Nemezega neche kiteredde kyekyo. Because byonna tubisobola tegede politics my politics olwatu tumukolera nowe kyangu tumukolera bonoja ku mukolo gwaffe ku Monday goli invest oja kakasa bana abasajja bayina obuwagizi oba tebalina. Is this an organic crowd or it's an artificial one? Ekijja kuyamba okumanya. Yes, but temutunyoma kungu nze kungu nabeera meya we campaign nyine emyaka 29 na wanguli ya kabina katono bakaitanga SDP. Ko FDC aliwo nenji wangula yateka mu candidate, DP yateka mu candidate nenji wangula, NRM nenji wangula, ne suubye yaba lukwago ne banamboze nenji wangula, mukalwako ne banamboze baje wagire candidate wabo. Nganze gwendi na yasinga yosegirinya ya second in command. Addako sweet cake. Ngabano bamutasa ebatimbe ebipande. Nganze bamutasa bali wa myaka 2. So kyengezako kulaga ne tubbe ebinene byonna. Chikulaga tuina experience emala okutegeka entalo z'ebyobufuzi. Let me get this clearly. Honorable Munyago. Yes, sir. Are you winning this election? Mbuza bingendo kolera abantu nawe ngamazo kuwangula. Ate tuteka tobawo kyosibawo. Tobawo kyogambo bowangula nga bankole kino please ojafuna ebizibu. You've still not responded. Are you mbuza bingendo kola ngamazo okulayira please I've answered your question. Mbuza am I winning nekuza mbuza byongendo kola ngamazo okulayira toyo nenda batuliriza budde. Meaning kino kibuzo maze kiwedde. So you're going to defeat Mr. Museveni? Yes. In one way or another. With what percentage? No, for us we are not so we are realistic, but we think that wagizo some 75% and so for 50 plus 1%. Amanyi go galiwa. Ogenda galaba ku Monday. Ate gwe kizibu osuubiza n'otajja. Now be there. Jango beerewo nga gwe wenyini go kulembedde mu Radio 4. Amanyi gali because crowds go mwenyini wagamba wano. Crowds do not necessarily mean support. Ompita kulaba crowd. Where is your strength? Kati amanya gasinga gasoka gali mu group yetu ina wono ojja ku Monday ojja kulaba abantu betulina tuire gwanga lyona on board nera ku Monday ojja kulaba nga egwanga lyona liri represented. That's number one. We are the only opposition party ekwata border to border ojja kiraba because jatana kasamu kaga tumale 11 byona ojja kubobira byo nti
sajja bava boda ku boda bano. Yes. Well, ampaliza tugenda mukumula but bwetukomawo njagala kutegeera vision mission ya Common Man's Party ne candidate waabwe Honorable Mubarak Munyagwa awono oyogedde mugati gwa pata kiche bateekateeka kiche balina mu kikapu y'eggwanga awono oyogedde that after this yes oyagala kuba president wa Uganda. Yes sebo lwaki kakati ekisooka nsaanidde ekyo nsaanidde ekyokubiri ekibiina kyange nakyo kyagala nkikulembere mu mukwato bwa president. Ekyokusatu kununula muntu wa bulijjo the common man. From what? From ebigenda mu maaso. Kungu Uganda erimu ebibiina bibiri. Erimu ekyaba mulya bisiike abatafaayo. You see tulina abantu abafunye ensimbi mu nsi eno nga ye ne bw'omugamba nti school fees wa mwana wa $4,000 tebimukwatako tafaayo. Waliwo abantu aba crossinze ebyenfuna byabwe ne bigraduatinga ne biva ku level yaffe ya Uganda nga teri kizibu wano kimukwatako. Njakuwa example waliwo promos zino z'abaana b'amasomero bino bipate by'abaana b'amasomero prom ojjukira waliwo prom emu omwana bwe yagenda ne helicopter enyonyi. Kakati tuyina bannayuganda abali mu category tetugamba nti tetubeetaaga naye abo tebikyabakwatako. Ffe tuliko oyo munnayuganda gwe kikwatako gwe bagamba nti doozi y'eddagala ly'omusujja gw'ensiri $5,000 naga temunsalirako ebiba bimukwatako ebyobujjanjabi. Fees w'omwana wa $2,000,000 naga director nsasule mu bitundu $3,000 nsasule mu bitundu ebiba bimukwatako. Omwana wange banaye bwamaliza n'akola obbula emirimu liba bimukwatako. Ffe abo bannayuganda bitunuulidde banaye kasooli nga agudde ebbeeyi tunamutunda wa abo bannayuganda bitunuulidde emwanyi ng'egudde ebbeeyi. That is the common man. Ffe gwe tuliko. Ekisooka twagala tusooke mu byobufuzi byennyini tuleete ebyobufuzi ebirimu sanite n'amazima. Si bantu kukyamukiriza abantu naye ng'oli anoonya bibye. Ffe ekisoboka tujaga nti kisoboka ekitasoboka tujaga nti ekisoboka. Ffe President Museveni tugenda kumustretchinga naye ajja kukkiriza agamba obusajja bugezezza bunstretchize si kugezaako naye bunstretchize naye nga tukozesa lulimi na bwongo. Tetugenda kwestinga time kulwana naye kugenda kusweet kuba bikonde kwokya tetugenda kwestinga time kuba tumanyi eyayinayo amaanyi mangi naye NRM obonero buna bulaga nti ebyokukozesa olulimi obwongo n'okukwatagana tebikyasoboka. Kati omulabe wo omanyi obunafu we buli kyova olaba ffe n'obutunuulira twaze tusibye matayi this time round matayi mamyufu saati njeru suuti ya black fogwaffe kunnyonnyola munnayuganda buli kanyomero gyonna gye bali tumeke sure nti giri yaffe etambulira ddala eggwanga lyonna. Nkulayirira President Museveni and group will be overwhelmed. Nkubulira kungu tekisoose wano wokka Yahya Jammeh Gambia yabeera overwhelmed. He was a military ruler n'abeera overwhelmed. Nagezako kaba ECOWAS nemga togeza ekomogoli eje ECOWAS gwe mukago baba yes nemugamba togeza President Museveni tujja mu overwhelminga. Tekisookedde wano wokka Congo candidate wa Joseph Kabila bamuyitanga Ramadan Saderi Emmanuel yabeera overwhelmed nga mu overwhelminga Tshisekedi ali Belgium ng'akola emirimu gye gya bulijjo. Tujja ku overwhelminga Museveni ne group President Museveni ne group because he's still the president. Ekyokubiri tukimanyi bulungi tusobola okumuwangula nalemera obuyinza. Ekyo tukimanyi sijja kwogerera ku kizigo we shall cross the river otunatuukawo. What's your plan ku bintu ebyenjawulo infrastructure because I want to presume nti wali ofuna ekirowoozo ky'okwesimba okulembera eggwanga lino walina enteekateeka ku bintu bingi so plan yo mu byenfuna Museveni kati bavuga kya parish development model gyo yatugambye nti GDP edabulinze from about 33 billion US dollars now to 66
agamba this is a double, it has doubled mu kisanja kino. I don't know, plan yo ku byenfuna erichi, plan yo ku byenjigiriza erichi, plan yo ku infrastructure erichi, plan yo ku byobulamu. Mboza bibina byokka togenda mbingi kati fo obutafaana nammwe bamuli ebisiike ebyenfuna ebyaffe tebiri mu luzungu na figures ezo. GDP has doubled, the net gross product has done what? No, omuntu wa bulijjo sibyagala okutegeera economics z'omuntu wa bulijjo. Bwe nkwata emitwalo 5 nkozesa maanyi genkana kyo gifuna, bwe gitwala ku dduuka gigula byenkana ki? Ye economics nina akasente mu nsawo. Exactly, ko kazitowa muleke kumalira bana Uganda, muleke basi bane zega buli ekizibu ky'eggwanga lino mu abantu abayivu mwe ekizibu ky'awana ebyo mwogera ebyo. Muna Uganda tayagala luzungu olwo munyola. Muna Uganda ayagala kumanya ndi musomesa nfuna emitwalo 6 ziso okuwerera kwa mwana wange ne zimujjanjaba nali tulyako emmere ne tukola ki ne family. Ebyo kumugamba ziddabolinze omanyi mwine ebintu byomugira GDP bagibala bati walo gye bayita gross walo this average which they take per capita bakwata sente za Sudiri ne bakwata za Hassan basajja balaba ne bazigatta abagaga 10 nga bayina sente ezinsinge z'abana Uganda boka ezabase balamu ne agamba naye bwe tugatta ne tugabira banayi buli muna Uganda katayi baleke kujireka banayi buli muna Uganda yenkana kana obukadde aba Uganda 10 mwaki mujerega abantu ng'omutayina na sukali gwanywa omuganda yenkana kana obukadde 10 abantu babikowa abantu ayagala kumbali economics omangu yono asooka wa common man enfulumya ye ogikendeza otya ekisooka bya bujjanjabi kungwa amalwaliro gabba abantu amalwaliro gabba abantu kasita bad meeting omwana we namuteka ku kitanda bamatocha ina gyomuzza biro etandika ku skyrocketing ebyo bujjanjabi tubize mu government amalwaliro agana sigala go bwannanyini tugawe indicative prices megajjanjabira abantu naye newe tunayabiza mu government tuteko kituyita universal health insurance. Buli munna Uganda tumusalire mwendo gesalira ntukungu bosasula emitwalo 2 tukujanjaba omwaka mulamba. Ojja kulira ngentono bana Uganda bali milioni 7 sibona nti bajja kulwala bajja kulwala ku milioni nga 7 zineze milioni eza milioni 4 zinajjanjaba no 7 ate kungwalwa ebirwadde betujo bajjanjaba ne biwona ne mberera ddala balamu kati kungumine ebirwadde mwazalibwa nabyo obane kabotongo ozane mama ya mwina ne jajja ya mwina nani ya mwina but because they were treated na bera exactly wale birwadde bejo kujanjaba na Uganda government ejja kuteka mu sente mwako gusooka kubanga abantu basoloza mu sente ezo government izo sente zoteka mu budget zitopinga up butopinzi nti bogena mu abantu n'obabulirira nti sooka mu dwayo sooka ekiruddu nojigamba omugulwadde bwakulema musindike kwa HK. Yes, nti mu Uganda enajjanjabwe we must ensure health for those who don't have wealth. Common man kyetaga 2 okusoma kwa namaddala atenga kwa rais obanga kwa bwerere. President Museveni akimanyi bulungi family javamu yali hambo ngeringa yange singa tewaliwo merit kiki nti omuntu busobozi bwe busalawo President Museveni yanigeza ku university oyanisomedde Dar es Salaam bali bamwadde na law najigana national political science amidist okuba mu family yaba wejjere olwokuba yayina merit yafuna scholarship nafuna ne course ennungi ate mu university ennungi tulina okuzaawo enkola eyo nti obusobozi bw'omwana bwe busalawo si muzadde kutunda kibanja aweerera omwana kyovola abazadde bapeeka abaana emirimu omwana ne bwafuna omulimu mugadde tobbayo omulimu gw'omu tolinako bbayo mwana wange noleteke eno nga twayavuwala because okusoma kw'omwana kwayavuwaza ddala eggwanga. Nyenze ku by'obulimi twetaaga obulimi nalaye president nga nnyonnyola ensonga nnya zaasi mu kunominatinga yannyonnyodde commercial agriculture nannyonnyola manufacturing nannyonnyola ICT ekira yogedde services yabadde mutuufu naye mu bukyamu yayogedde ku those for sectors the sectors ezo nkulu naye olwokuba z'abalema
zamulemye n'okunnyonnyola mu butuufu wazandi badde zitya tetukyakola bukozi kye bayita commercial agriculture kumusomesa abantu. It must be strategic market driven agriculture. Isn't that what he said? Because no. Kola commercial agriculture n'ekibalo batokimazeeyo bulungi ekibalo ate nakuza 1 acre n'abatandika okugamba nti musajja ali efolpotra akikolako obukadde bumeka bimeka kubanga nabo abikola n'akatale k'ettaka ku lyeti abantu gavumenti esooka eriidinge enoonye obutale ekintu wano ekirimibwa kiriwo ekirina akatale ak'amangu ekyo wena ekitegeera nti oba mmwanyi toyonoona budde zoning eggwanga olaye buli wabala emmwanyi zirimwewo todda nakubaza mu birala baze mu ekyo bw'omanya nti nfunye akatale k'ennaanansi ate Luweero ne Nakasongola wanga zibalayo abeeyo todda mbaza mu birala balime ennaanansi then gwe gavumenti bateerewo ekyuma ekikamula juice w'ennaanansi omunoonyeza akatale ekkata wa president namulaba lumu agamba nali ennaanansi mu America nge eringa rubber tena test but your excellency watwala obudde okunoonyayo akatale k'ennaanansi za wano bagamba ze mwatwaliramu ebiwuka nga zirimu ensiri ebigundi bino babiyita biki snails what are they amakovu nga nazo babibbiramu bubbizi sooka onoonya akatale k'ennaanansi bw'omala okukategeera tukafunye nti tusooka baagala ennaanansi mmeka ate ekyo president alina okukikola kyovala ng'omukulembeze Trump America webenoonyeza ba businessmen bayo business president yakulembera abamu babateeka nako Air Force One president alina okuteeka abasuubuzi bawano ku nnyonyi si kugenda yekka suubuzi nga 7 n'obatwala nagamba naye wano waliwo akatale kakino mugende mwagutandise World Bank abaagala okulima mugende bawe agricultural loans ziriko interest mutono abantu tebalina kulima buli kye basanze balime kiriko katale ate gavumenti gokanoonyeza kyekisooka ekyokubiri n'amakolero kola gasa goweetaaga kunguwaliwo amakolero gotajja kwetaaga mwerimbirira nti mukola basi zokola buli spare part ine gwanga buli part ina weva endabirwamu ye Taiwan omupiira gwe Japan kati oyunga buyunzo olikayungiriza olimba obudde tulina kateko tukola basi eriwa gyokola kayole yawa don't waste time kwata wali ogenzeko Masese ejinja kituufu ebyenyanja ebibisi fresh water fish ina akatale naye kugiyiwanja waza sikwata migo kuba bavubi put a million kgs mu Lake Victoria Masese abantu balunda ebyenyanja mu Victoria Ministry of Fisheries take kgs million mu Victoria bana abana basome fisheries Makerere wamba w'emirimu muteekewo amakolero agakola emmere y'ebyenyanja floating feeds muteekewo amakolero agaparking emmere y'ebyenyanja ge makolero ge weetaaga ssebo gende Nakasongola wa Luweero tekeyo juice ebyuma ebikamula juice w'ennaanansi ge makolero ge weetaaga amakolero ngali neryentungamu that's perfect erimwanyi perfect never mbyogamba ngenda ku assembling amasimu toyina go bujja ku assembling basi neba ya rice ku ye Japan kubanga aba Japan atene cost basobola ku manufacturing why bayina chituita economies of scales they enjoy a lot of them okay well so chengeza kukulaga the president katubogera ku ICT olwaleero notayogera ku kigambo artificial intelligence oba tokyogedde kuba olengedde kumpi bw'oyogera ku ICT ekirina okuddako tukoze tutya okufuna ba instructors mu field gye tuyita artificial intelligence osooka kuginitiatinga nga course mu universities ekyo singa gavumenti yakikoze kubanga ensi yonna eri mu kumigrating into artificial intelligence mwe mukyali ku bino bukilasi computers buno obwedda obw'omu G9 so eggwanga olina okuplanning okuliteekamu ebintu ebinaakola mu myaka 10 emyaka 2 emyaka ameka okay lwaki olowooza mu Museveni tasaanidde kukulembera eggwanga eno myaka 5 emirala anti kakati President Museveni rot eri mu system ye takyasobola gitereeza ekivundu ne bwe yandibadde ayagala olusi mu bwongo simanyi oba ayagala oba tayagala ne tekyasobola luli yatuga nti system kankuwa ekyokulabirako yayimiridde erubowa ku nomination n'agenda kulwanyisa enguzi naye ngaawo erubowa waali wennyini waliwo ekizibiti ky'enguzi ekinene nnyo
eddwaliro lyatwala trillioni emu obumbi 10 eyerubowa Kiruddu bamuzimbisa obumbi obutasuka 16 obumbi 10 bwabbibwa erubowa bwayusa okutuwa mu lwaliro nga Kiruddu 10 kakati abo tebalina luzira noyogera ku corruption ng'eddwaliro likyali awo teririvanga na musingi. So obukenuzi n'obulyake yadde abulabirako ddala bwa President Museveni amuwambe bamafia bamuwamba kyovola Betcam yavaayo aigigi naga kankole kye tuyita lifestyle audit. President naga tokwata ku bantu bagenda ziddusa bagenda kudduka ne sente zonna bazitwala ebweru amakulu ababbi abakola ki abamanyi. NRM has looted this country to death. NRM or individuals? NRM has looted this country to death. And individuals? Wait, can you listen? Yeah. Walabe kyabadde kololo mu kalulu kaabwe. Yes. Nalabye. Omuntu najja ne billion 5 aziteeke mu kalulu ka seeka kataliko musaala. 5 billions. Omuntu n'apangisa ennyonyi n'atwala abalonzi 10,000 ebweru n'ababuzaawo. Ennyonyi nga zitika zibabuzaawo. It is a mafia setup. Erutinze eggwanga lino to death. Mu kalulu kano ngenda kulwanira nnyo eddembe ly'omuntu naye nga nsookera ku Kizza Besigye. Ekyo siri apologetic eri omuntu yenna. Oli wa ddembe okuntegeera obubi ngenda kulwanirira eddembe ya Dr. Kizza Besigye. Ekyo ngenda kikola. Ate tombuuza nti ojja kira nti nkikoze. Ngenda kulwanirira eddembe ya Dr. Kizza Besigye mu kalulu muno. Ne bwe naakamala nga mpangu bw'ataaveeyo bwe naawangula wa president mu ssaawa 48 ezisooka ajja kuba kasanga ati nga talina buzibu. Okay, good. Again, maybe for purposes of emphasis, saagala kuzza wano mu January ongambe nti baakobye nga ba candidates abalala. Oyina nteekateeka kiko ekyo? Nyina plan A, B ne C. Nyina plan A, B, bw'ojjanjaba omusujja abasawo asooka kuwa kowatemu n'agamba mirempeeke ezo. Bwe kugaana gaba tumuteeke ku drip. So it's not advisable to prescribe all levels of medicine at once. Oyina A, B, C. The A, B, C. Leero ekyo saaka kumala mu bantu baffe maanyi tubagenda kutubba. That is reverse psychology kungu. Abantu baffe mukeere mukunge tukanoonye tukakasukemu tukakuume kabalibwe tukakuume paka nkabaliddwa. Because there's some people who proposed the other day twetaga electoral reforms okusobola okufuna akalulu akasobola okuwanguza munyago. Kireti kyali kituufu naye kati nyanja ekyo kyayita bempite bashinuulira kati tujja kudda mukaabira mataga yiise ennyanja bw'etabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigale mu mazzi kalu kano tukabeeremu. Oyogera ki ku alliances kubanga there is a section of Ugandans abalowooza nti ebbanga lina Mwami Museveni abantu babadde avuganya badde bajja Ssekinoomu abamu baga nti maybe this time round mwali badde mwegatta nga bali ku luvuganya government and you front a joint opposition candidate. Ante reasoning nayo nfu wo tugamba nti ffe agali awamu ge galuma ki ennyama tetulina buzibu ffe nakukolagana muntu yenna. Muntu watugamba common man's party njiraba vision yayo ya nungi kanjegatte. What's wrong with that? That's okay. Naye ebyo njagala bategeere wali omwami bamuyitanga Moi yali president we Kenya nga wangula kalulu 30% nga bano obulala bagabanye 65%. Wane Uganda siwe kiri. Wane Uganda omuntu okwangulwa president yeetaaga 50% plus 1. Oliwa abayita mu nkwawa naweza 50% plus 1. Yafuuka president. Adiyo agundi notion yo gamba twabugabanye. Eba tekyakola kwa mwagabanye 49%. Muba banafu mwenna. Kungu obumyune obabu 15 n'obugatta n'obukama tofuna mu kidomola ky'amata. Ate kisoboka. Ato olumuga weta kweta gente phrase ya niemu yoka. So waliwo opposition ga mwewude nenga mwine bunyini bali weak. Opposition ekitunafuyiza kutunulya bufo bwa wansi buno. Osanga kada yandibadde omulungi ng'atambudde ne presidential candidate nga yisibye ku WMP. Kano osanga presidential candidate ng'atambula eggwanga lyonna ng'alina baana bano bato. Buli MP afunye nominate nzali mu constituency alwanira kafooki
kyekina for opposition buli omu abantu wano tulina abantu abakuusa ku mu opposition nga kibayita struggle kafooki ye kyayita struggle ebyegwanga tebimukwatako kafu you are fighting NRM inaba RDC badiso bapiso bani buli baina buli nsimbi mwe timu ya mwe na 90% eri ku bufo akalute mukanonyeza ate mulimba bakabye tatu akauza mwaya uza mukali wake mutayina kungunjagala okutegeza tosobola kukekereza sente wakawulwa ku makapa byakulya kaperi ya sente meka walo roba ngoli kuleve mwavu ngoli mwavu walo leve tutu ya mobilization jokozenga temalayo nze ntegeza abantu ebina by'opposition bene byesimbyewo fenna buli omwaso akole kyasobola tulwane nnyo buli omwakwate akole kyasobola n'amaanyi ge tulwane nnyo tulabe nga tulinayinga President Museveni NRM 50% plus 1 vote nebino bituli tulio no mukampala wakiso kine twevumira wano bwe tovumala munyagwa ali bwati gundi ali bwati twevumira wano ale tumala tulimba bana Uganda nera nze zonjo kuba musalo kwaga no abalimba gundi tubuli gundi entunga walinya yodi gundi bujo walinya yodi because njagala nya amazima sinkoyo kudisa bana Uganda tubatuukeko nembyalo yes buli omukole kisoboka niyo jakola boli wayina be mupinga watagali wali ati weyesibyati ata malaga twayahuza singa twejamu ne omwendi jamu omuni obumyu ngambye okunganya obumye 15 obuteka mu kisibo kimuno obukama tebuva mu kidomola kyamata so mbategeza tusoke tunonya akalu tuve mbyatwe yawudde bwe tuna denying President Museveni 50% plus 1 vote kijja kutegeza rirani je twandise return leg tetubeera mu fenna babeera mu asooka n'okumeka n'okubiri then kyoyagala kijja kutuukirira naye tuleke kulimba bana Uganda mujja abangi mugenda bwawuza buliwa gwe bukwata obugatti bonna obalaba omanya NRM ina weri week naye waina stronghold zayo kakati opposition ile mu weak areas za NRM fena wetwagala tuvubire kubanga ruwo MP bufunibwa mangu katusanga bakaders bekibiine ekimu nga bali mukafaako bwafira wafa n'omuntu nera boje bayita struggle kandi baja balimba ku radio MP yes struggle naye ayagala mu MP bwe kyano nyamu kyokka ojo babuze MP bo kyazawo ne wayi waliyo kyaddeko erukunjiri ate no nyayo agala okusoka mbategeze Haji Makolo Kavuma atuwadde kyetwandise locus classicus guidance nti buli ayagala okwogera ku byobufuzi tutambudde tutya wuliriza esimu ya Haji Makolo Kavuma gyakubya olwaleero ebbanga letunamala tulaba munyagwa mulabi wa nupu gundi nupu mulabi wa munyagwa gundi mulabi wa kibagenda kutulya tugwewo ekyo tumala budde nze katongo kuva bakola PFF sigenda ngayo ningenda gendayo n'ekintu ala kyansongeji Dr. Besigye koze tutya sibagamba nti bampagire no badembo kwagira kandi tugwe bagala but wekituuka ku kya Dr. Besigye tukoze tutya ekyo njaga twegatte nera ne honorable Kyagulanyi naba unja mukwatako mu ngalo kino tutambule but bine byokwevuma tebijja kutuyamba naye njagala mbategeze ekintu kyokwegatta ekyo mukyogezo balwa butasooka kukyetegereza bulungi kakati kambabuuze President Museveni bwe muba bakandidate 8 mubalare 8 against 1 bakandidate mwepange mutegeke message President Museveni bwava embalala Kyagulanyi addewo honorable Kyagulanyi bwavao munyagwaddewo ugunde bone anafuna dio bude President Museveni obuddawo gwenera abantu bagambe enjiri emu bannaye obato kampadde kawe goyaga neto kawe NRM katenari mwe bayongera manyo bibegenda fuwa mana tujewo obutitizi nga tutiyane kitaliwo ene problem yabasizo okuleta mwenja ukana be bantu abanonyo obufo obutono abanonyo bwempi wala munyagwa yinzo kunsimbako omuntu abo tumulwanyise yalwanira bwe MP tali struggle yagwanga dene tetuyinza kuba rali munana nga opposition nga President Museveni akubyemu no ngambu yeyongera manyi
ekyo muleke kutulimba namu. Onaga PFF is not coming, so my vote is for Munyagwa. Oh, thank you my brother. No, amazima go gali nti abagizi ya PFF nze manyi kibesi kye yandyetaze. Siko siba I'm not sigeza ko kuba uzanya kuba blackmailinga naye temuli anagamba tisiwagira Munyagwa PFF ojja ko wirimba weka. Nze manyi Dr. Besigye kye yandyetaze mu kaseera kano. Ate nze nsobola kikola. Okay. Nze nsobola kikola Besigye kye yandyetaze. Ate mugenda kukiraba mpozi munanzigalira bweru. Meeting yonna erimu okuteesa tulwandetie dembira Dr. Besigye mwendi. Okay. Yes. His Excellence Munyagwa, please, I want to be on your task force. Sembus Ivan Kalere. Sembus jangu office in child be there. Sembus mumanyi, Sembus mwana wa mulwanyi. Omumanyi? Ye yasoka nesiba mu NRM ne musulawo itata we yalwana NRM ne musulawo nali meya nga mukwano gwange nembere mpinga mukwano gwange. Mwana musamuvuka mugezi nnyo ne NRM eno jolaba. Tejjukira. Nena mugamba nalwayo kimuletedde obuzibu. Ne katoba Sembusi yalwayo. Naye tugoberera nnyo ne But better late than never. So omuyise ku kitebe ajja. No, we ndi Sembusi encha. Tomorrow I'll be there. Ajje ku kitebe. Full time. Jacaranda Gardens. Okay. Kale bigabe bisembe president. Banna yenze mbasaba bana Uganda one to make NRM justification. Eyo tukozesa ke fujjo. NRM inafuye nnyo teshakwatagana. Tebakyali na biseera binyonyola abantu balwanira bulwanyizi sente fe tubeere bakakamu tuba reasoning bwe tumala reasoning nga tukunge eggwanga lyonna lituwa akalulu then tukakuume naye bana bakumalamu amaanyi mwabawangudde dda oli alina emmundu akatukole ki tudduke Uganda tugendewa olubonanga nti Munyagwa ayagala kayimba kyokka muzanyiraawo abawagizi agati ono Munyagwa ayagala kayimba kikunguka muzanyiraawo so kufuna kayimba kala ke dibu baita Mickey Mouse Freedom. Yes, nayo manche kategeeza bakaita batya it is a Mickey Mouse Freedom. Mickey Mouse spell Mickey Mouse. Mickey Mouse MICKEY MOUSE Mickey Mouse Freedom kategeeza nti bagamba it is a Mickey Mouse Freedom yeah nti mugamba nti mwine eddembe naye mwina byoya byanswa. Mickey Mouse Freedom. Yes, Mickey Mouse Independence Mickey Mouse Independence mwina byoya byanswa mugamba mwine eddembe agamba walking like millionaires hoping their country is free. Mark, you don't know your country is being remote control. Abatuuliza bwe tukoze kayimba ka president Munyagwa bwe tukoze atuddemu limba lwangu lwa campaign Mickey Mouse Freedom limba lwangu lwa campaign olulira ngoma ya Munyagwa atuuse.